oba wagira enkyuka kyuka batwagira nkyuka kyuka oba ompuliza bato ompuliza near the end of the day manyi video muzisanga ne muziraba kati kyo sikyasobola baga amanti muziraba kuba muziraba by force kati kino ekigwaro kinkibaweereza ffenna mu nsi muno tukolerera kuyitamu era tukolerera kuba nti tulina ebyobugagga bingi naye ebyobugagga bisinga obungi mu nsi abantu abasinga obungi bo olumala okubinyika mu nsuwa bebalese mabega wattu babyonoona ne bifatogge kati muganda wange gwali omukyalo bw'omwami ng'olinamu akasente olese ebintu byo nkuwagaabwa maye baga nti ekizimbisa omu wesi ku kkubo kuba kulagirirwa kati mumpulize bulungi nnyo nazzi kuno mu Buganda mu nnyenda okwogereramu ndowooza n'ensi ezimu waliwo ezikyusizzaamu ng'ensi z'abazungu n'ez'abayindi nti ennaku zino tebakyakola biramu ffa ebiramu babuteekamu obuwaayiro obusobola okuba nga busiba okukendeeza ku maanyi g'oyo aba asisse ku batadde mu kiraamu ng'omusika oba next of kin lwaki ennaku zino abantu bangi mu famire zaffe mulaba balina entalo ng'abaana abalenzi abasikira famire beefudde ekizibu mu kutunda okujojobya okubba buli kimu kiba kirekeddwa bakitaabwe emabega oba ebabirekeddwa bannyaabwe naye lwaki abantu bano bakikola kubanga bakikola ebiramu bino bikola bukozi nga tebiteekeddwa mu kawaayo ennaku zino waliwo ekiraamo kye bayita ekyensikirano ekiraamo ekyensikirano kyenkubiriza buli omukati kyoba otandika okukola ekiraamo kyensikirano kyoba otandika okukola era ng'ekiraamo kino oba okikola ng'ogamba nti nze gundi ekiwandiiko kino ekiraamo kino nkikoze ntegeera bulungi nnyo bakiyita succession will ekiraamo kino oba okikola ogamba nti omuntu mutabani wange ono oba muwala wange ono asikidde musaayi azini ansikidde anziridde mbigere so tasikidde bintu byange era talina buvunaanyizibwa ku bintu byange lwaki buli lwoddira n'okola ekiraamo ekya bulijjo obanga awadde omusika obuyinza okucumya okutunda okwonoona buli kimu kyonna kyolese ng'okirese mabega mu kaseera mpa wekaaga so nga ate ebintu bino byakutwadde ebbanga ng'onoonya ensimbi wasulanga ebwero empewo n'ekufuuwa site kanso yagobanga emisinde ku kyo poliisi yagobanga wasulanga mu ddeeka olumu tewalyanga nga weefiiriza oseevinge wakubanga bulooka zo wakimanga amazzi ku kyalo n'okola emirimu mingi osobole okuyimirizaawo ebyobugagga byo naye ate ekiseera kituuka nga togenda biganyulwamu ng'ofudde omwana atasobola kubikola n'abanga omutadde mu kiraamu ye tamanya buzito ki buli mu kintu ekyo n'abanga asobola okubanga ebintu bino abitunda lwaki abitunda kubanga tamanya gye byava ate tasubira kwongerako naye bw'okola ekiraamu nga kya succession will nga kiwa obuyinza abaana bonna boolese emabega okuba nti bavunaanyizibwa kyenkanyi ku bintu ebyo ng'era otaddemu akawaayiro akagamba nti ebintu byange byendese emabega byakweyambisibwa weeyambisibwa buli yenna abanoonya ekyokutandisa obulamu bwe azinye omuntu anoonya capital ng'ojja n'okozesa amayumba gagapangisa n'osolozaamu lenti oba ettaka yange n'olirimako n'ojjamu ssente oba emmotoka ze n'ozikosa n'ojjamu capital n'ogenda emmotoka ze ne zisigalawo nga balina kwongerako bwongezi ku ebyo balekawo so si kutunda ebyo by'obooleseewo kubanga tebajja kumanya buzito bwa bintu ebyo abasinga obungi muleka amafactory amamotoka bizinensi amayumba legacy yammwe neefe mu kaseera mpawe kaga ng'abaana abikaayanira ng'olwokuba temwalekawo bukwakuliza obwo mu kiraamo kyammwe kati ngenda kutegeeza muganda wange omuyindi kizibu nnyo okuba nti yakola emaali ye neefa togge baleka ebiraamo ebirimu obuwaliro bwe njogeddeko wano n'abazungu nnaku zino nti omusika asikira musaayi tasikira bintu ebintu either beera administrators oba biteeka mu gavumenti ne bange biddukanya oba sinakindi ne baliko obuyinza kyenkanyi eri abaana bonna ne banga basobola okuba nga balina seso si muntu omu gw'oleka n'atandika okutunda ebintu n'ajojoba buli muntu yenna nga obuyinza mususseeko olw'ekiraamo abantu bangi bandibadde saa zino mu Buganda nga bakyaboogerako ne mu Uganda nti bagagga naye abasika batunda buli kimu ne bakisaanyaawo n'ebisigadde kati ze mbuyaga ezikunta olw'obuyinza mumuleka mu biraamu kyekibadde ekigwalo gikyaleero mwegendereze nnyo era mukyuse konkola gye muwandiikamu ebiraamo ng'omwana omulenzi oba akusikira oba omuwala ng'asikira musaayi ekikwatagana n'emaali yo tetundibwa tegabanyizibwa tekola kiwabula erina kubeerawo nga bongerako bwongezi bagikozesa okwongerako obwongezi ku ebyo byonna bye baagala okukola mu bulamu bwabwe so si kutunda kubanga be kigendera kyabwe kyakutunda tebamanya waje wajja maali ate nabo baagala byakiyita mu lujja kuba tebamanyira kola kikibadde ekigulalo gikyaliro kati katandika firimu eyatulese ndowooza kansooka empisewo obuntu bubiri bwokka buli political then nsumula video akala akasooka buno obubaka njala busindikira pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bwonna wooli bakakusale bakakuweereze kaliga kaali akwerinda mu kibiina kya national platform okuva ku musingi ogusooka ku kyalo mpaka ku national level. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi wano okutegeeza nti nfunye information endaga nti nga bwe nzize nkulambulira nti abasajja ba DP Block
abakozi ba Museveni abajja mu kibiina benayogerako nga twakatandika struggle n'olwaleero nakati bakyalimu bateevuunya nga bayita mu structure za national platform. Ntegeezeddwako nkutegeeze nga nena bugisi mufungize osobola okuddamu okuyita mu lukangagga lwawo wonna be tuyita ba district registrars. Ntegeezeddwako nti ba district registrars bonna basinga obungi bafu n'okuzika kwaggwa. Bano bakontrolingibwa Demapuga nga yeyambisa Anita Amongi n'ekitongole kya Chief Military Intelligence okutandika okuwandiika n'okuteeka abantu mu kibiina kya national platform abajja okufuna kaadi n'okukyankalanya ekibiina gye bujjako katono. Mr. President, obaka buno nsaba bufune bulungi ntegeezeddwa nkutegeeze nti ba district registrar bonna basinga obungi ebitundu 4 bafu beetaaga kukyusa kubanga bo guno omulimu gw'abampuga baguluddemu ogw'okukyanga bamanyi butya batyankalanya ebibiina nenze nzize nsomesa ebintu bino nga mbategeeza structures engeri gyozitegeeza n'okweeliminating enkwezi ngezo nezisigaddemu. So Mr. President bategeeza kutegeeze ba district registrar bonna basinga obungi bafu nga nina bwe gisimufungize bansabye nkutegeeze bayiwe okusinziira ku sources zange bwe batyo bansabye nkugambe ekyo ndowooza okitegedde bulungi nnyo kanaakusangayo awo n'otuvuddewo katugende ku kalala akasembayo akali political ebira tujja bikola eri mabega nnyo nga tunaatera okufundikira. Alright. Nekirala buno obubaka njala bugenda eri bannayuganda mwenna nawo buli political betuli okutusimbula information. Abasinga obungi Parliament mugitunuulidde nnyo naye ebikolwa ebibadde bikolebwamu nga omukulu Joel Ssenyonyi ali kakiiko kakosase mwabira wa bulungi nnyo. N'ebikolwa Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi byadde akola ng'ali mu ofiisi y'obwalukumbira bulungi nnyo. Ndowooza nga siwaayiriza buli muntu atandise okulaba enjawulo wakati wa Ssenyonyi ng'ali mu kosase ne Ssenyonyi ng'afuuse lwoku. Njagala okwata ekifaananyi kisiige omukulu Bega Sseggona nga yakulira akakiiko kakosase. Njagala okwata ekifaananyi kisiige nga Demapuga yerupu wa Uganda wa Nuupu biki bibakoze nga byawukalira ddala. Kosase yali active nnyo nga Joel Ssenyonyi kwali. Kati eri kuki yafa kyekyagitta kyendeese. Leader of opposition yali nfuwe fufulu nga Mpuga mwali kati eri active nga Joel Ssenyonyi wali. Lwaki nakyo kankikubuli kiri political then nyambuke nkola information y'emmengo tulyoke tusimbule. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda monna ndi bano bategeeza mutegere bulungi nnyo nti ekitongole ekya Kosase oba akakiiko akanoonyereza ku bitongole bya gavumenti mu Parliament ako Kosase akakulirwa kati omukulu Lubega Sseggona akali amaggwa omusajja omunyampi omumpi nga essaala eya weekend. Omwami ono kati ennaku zino yakulira Kosase wabula abantu badde bebuuza Kosase nga tekyakola mirimu gyayo. Lwaki obuzibu buno? Wabaddewo ebitongole ebiwera 30 ebadde birina okuba nga bikunyizibwa ku nsaasaanya n'ennyingiza ensimbi z'omusolo gye badde bazisaasaanyamu. Speaker Anita Amongi Nalongo Sorogeti yagenda nga ayita abakungu b'ebitongole bino 30 n'abayita mu ofiisi ye n'abajjako ekyoja mu miro ekiri mu buwumbi ku buwumbi n'abokuŋŋaanya lumu bwamala bokuŋŋaanya n'abagamba ekisigadde mu kindekere nze ngenda kwogera ne akulira akakiiko ka Kosase. Terwali lusa nga mukulu Speaker Anita Amongi ayita Maida Lubega Sseggona nga amuyita mu yafeesi ye nga bateesa nti ebitongole bino byebadde otadde ku lisiti y'ogenda okuyita okukunya togenda bikunyaayo wabula nina wano ebbaasa ez'ensimbi eziwera z'ogenda okushalinga nga ggwe saako n'akakiiko ko nga temugenda kuyita kitongole na kimu kikunya wano nga nze Anita Amongi Speaker Nalongo ayonsa nga wendi temugenda kikola. Bw'ati Lubega Sseggona akali amaggwa n'akwata ssente z'omwomusolo eziri mu buwumbi n'azeezibika gy'obeera tezigenda muwanvuya. Bw'ati akakiiko ka Kosase ne kafa tekakyakola dde omulimu oguzukusa ekiyenje nti waliwo omugaati mu side board ogwetaaga okunya. Kale mwena abadde babuuza Kosase yadda luddawa. Kosase Anita Amongi yagiwamba ng'akozesa Lubega Sseggona obuwumbiro obumwe bw'essente bwe baamuwa okuva mu bitongole 30 byonna ebya gavumenti byatasobola kubuuza nsaasaanya n'ennyingiza. Wabula ate temwesigwa olw'okuba temaze okyogera ne muyitayo enkya ekitongole mukikunyakunya ebintu by'ekisiru. Nkiddamu Lubega Sseggona Anita Amongi enkya temugeza ne muyita ekitongole oba luli nga mwebuzaabuza nga mwagala kujjawo information gyenfulumizza. Mwafuna billions and billions okuva mu bitongole 30 nga Anita Amongi yayitanga ba executive director byabyo ne bakuwa ssente ne muzigabana ensonga lwaki Kosase tekyakola. Kati olw'okuba nti ffe tubeera eva ne plan B yensonga lwaki essaawa zino mukulu Joel Ssenyonyi atandise okukola ate emirimu gya Kosase olw'ensonga nti yakitegerako ko nti ekitongole kino Anita Amongi yakikunamira n'akigiramu akabiko omulalu bwe kityo ne kifa. Awo enkomye kati katusimbule video egenda okwanaamiriza abantu. Tutandikiddewa obutongole akatambi katandise.
Omwami Buganda tugamba nti bakutangira mpiira ate ozonga na muliro, bakutangira mpiira ojja ozonga na muliro. Lwaki? Ebiseera bisinga bamanye empiira gwe muliro ogubera ku ttale ogwo, ebiseera bisinga bakuma mukume. Naye ate bwe tutera okutangira abaana ab'effujjo obutatambula na bibiriiti okutambula na muliro mu biseera by'omusana, ate bo bajja bazunga n'omuliro mu ngalo ngeno tuli mu kuzikiza. Ge makulu agavvuunula ekigambo ekyo. Nze namwe nange abadde ku mutimbagano kuno okumala ebbanga ddene tubaddeko nga tulwanirira Obuganda ne Uganda era ntasobola mbwa Ssaabasajja Kabaka kuba kati ngaaliko yadde ng'omubi omweru. Wabula abatamanya ngamba tebatudde ate kati bavudde ku system y'omuwa obuto kubanga agenda aterera kati bazze ku system ya Kalogo Kalenzi. Olwatuuka wattu nga Oluganda tulabira. Njala mutangira ano mukyala ali Bungereza eyo mu Mbejja. Ono bamuyita Elizabeth Nakabiri. Omukyala omuyita Elizabeth Nakabiri. Oyo ali Bungereza. Sebo mu Mbejja. Maze ebbanga nga nkutambulirako kagere naye nga nawe nkulindidde. Nebintu bingi bikwatako. Nenga bituga ntota kibenga tunakikene nyandusu. Ngenda kugamba ekigambo kimu ompulire bulungi nnyo. Bagamba bobanga odduka ate toyita wopangisa. Bobanga odduka wattu toyita wokolaki wopangisa. Omumbejja Elizabeth Nakabiri ng'owangalya mu ggwanga lya Bungereza. Naye nga Uganda wafuulayo kagaali ng'otambula ku makyalo olweggulo ng'okolagana ne Sarah Kagere ne Agnes Nabaloga, David Wasajja ne Charles Peter Mayiga Wasanya gye mugenda mu bikolwa ebya Kalogo Kalenzi. Era otuuka ne Tanzania wabula olwaliro kankulabule amanya gange nze Lumbuye ndi muzzukulu wa Lumbuye omu ku basajja abaalwana oggazi y'Obuganda abakambwe mukko sirogwa sitisibwa oba oyagala gezaako gende Tanzania ne gye mbadde mugende ebundi bujjo bajja kubuulira kati njala kutegeeza nga nenabo gisimufungize ebikolwa by'obaddemu ng'ovumirira otambulira ku Ssaabasajja Kabaka nga wegasina ekibinja kati ekigenda okukola emikolo gya Kalogo Kalenzi okusanya Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'okubalemesa mu kubutwa. Maama genda mpola nina ddatawo mungi nnyo n'omusirikidde kubanga ndowoozeko okuba nti wandibanga oli omu ku nsoole ezaatuteekebwamu oba ezaateekebwa mu Olulangira n'Olumbejja. Eyo sigenda genda wabula nkulabula. Buli kyonna ky'obadde okola ng'okikola okugezaako okutambulira ku Ssaabasajja Kabaka nga mukola ebikolwa bya Kalogo Kalenzi, gwe Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja nkulabula gwe va mu kintu kino ng'obudde bukyali kenziramu okuwulirako kubanga buli wamu ninawo kubanga tomanyina kumanya nti lwemwagenda e Tanzania namanya n'ensirika. Era gamba mukama Charles Peter Mayiga nilo bagenda e Tanzania okuloga ababodegaadi abaleka ku boda ya Uganda ne Tanzania emmotoka y'abasajja abaganga n'emukimi emutwala ne baloga oluvannyuma ndadda nasinkana abasirikale byaleseewa yenkola gye mukola mbamanyi naye nkulabula ebikolwa bya Kalogo Kalenzi ku myaka gyammwe mu bikomye mulekera okutambula ku Ssaabasajja Kabaka. Obeera Bungereza wano bwe twagamba nti Ssaabasajja Kabaka awaŋŋangusiddwa atwaliddwa e Namibia gw'omu mu bisenge byammwe gye boogere gye munywera wala gy'omuwanvu watukako n'okugamba nti oyo omwenge gwamona gwamusula eddalu nenkuleka ne kasita nategeddeko okusinziira ku nsozi zange nga watuuseeko ebundi bujjo nga munoonyeyo omudagala ogw'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka kati ojja kuntinkula akabanzi nze mmala kuba ssasi eritegeeza omulabe nti wooli nkutegedde nkusindikidde essasi lisooka wenkuddamu okuwulira wonna ngenda kusasambula ebiddako gw'onoomanya. Kansulenti aliranye Ssaabasajja Kabaka omunnumidde kutu nze nsimbule. Video yali omutima omunafu bw'oba omuli munafu please giveeko ojja kuddedda kubanga wano wetulaga si wangu nnyo. Nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka wonna waali. Njagala muloopera ebigambo bino abiwule bulungi bimukke bulungi nnyo abitegeere nti bw'aba abadde akyaliisa ebijanjala empiso wattu abatamanya ngamba ate basitudde buto. Mbulira gw'oyita naye ate nkubulira empisa ze. Omulogo abalogo
omuntu bakutumanga manya osoka ngale webuza lwaki bantu myerinnya Sara Kafutu oba Sara Kagere osoka ngale webuza lwaki bantu myerinnya Agnes Nabawichi Agnes Nabaluga David Wasajja Puli ne Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja mutabani w'Abanyarwanda amanya wabatuma bachamu kati nze kambambule ebisigadde Katonda yalimanya oluvannyuma lw'okulwana entalo empitirivu okutaasa Ssaabasajja Kabaka n'okutukola wali abasajja n'abakazi bano munnange tebatudde olw'okuba nti balineko enfuuyirizi ezibalagira okukola ebikolwa ebyakalobo kalenzi kubanga baasooka ne bakozesa omukono gwa gavumenti okujja Ssaabasajja Kabaka nekigaana mu ntandikwa mubadde bwera ku social media nga muli bigambo bingi nnyo n'endooliito ezaaliwo nga bakutte omukulu Sseggona Nkali Amaggwa omumpi ng'essaala ya wiikendi n'omukulu omukyala Betty Namboze Bakireke saako ne Salonga Mulengejja oluvannyuma eyagibwayo ku ndagaano gye baali bakkiriziganyizaako ne Yoseri nti Ssaabasajja Kabaka bagenda muteekako omusango gw'obutujju nti ayina ebyokulwanyisa bye yali ategese ate n'abalwisa kandi abo bakatambyako nkabazannyire wano kubanga saagala saategedde mugamba omusajja ebigebyayogera binaabijja ludda wakali ludda wayangu bwe mba saakasimudde saakatadde mu akayivu wano naye kansulenti nkalina dakiika emu yanguwa bwe mba saakatadde oke kaaka njamuliza akatambi kano bulungi nnyo byagwa ku nsambu za video ndi mukomera Sseggona ali mukomera Owekitiibwa Mayiga ali mukomera fena tuli awo mutufu twagala okuddeeka naye nga batugamba tusobola okuddeeka tulina kuwayiriza Kabaka yatuwa emmundu tuseketerere gavumenti naye kati tukkiriza tubivuddemu kaakati baagala tumuteekeko omusango gw'okulya mu nsi olukwe nti Kabaka wa Buganda yatuwa emmundu abantu basatu tuli awo abasajja batuwambye munnaffe omu agambye bannange tukkirize basajja mbwe bose Buganda nga balyoka balaga nti Kyagulanyi mulabe Kyagulanyi ennimi njala asooke kabadde mu lutu emu tusimbule wulira ebintu ebyagwa ku nsambu za video ndi mukomera Sseggona ali mukomera Owekitiibwa Mayiga ali mukomera fena tuli awo mutufu twagala okuddeeka naye nga batugamba tusobola okuddeeka tulina kuwayiriza Kabaka yatuwa emmundu tuseketerere gavumenti naye kati tukkiriza tubivuddemu kaakati baagala tumuteekeko omusango gw'okulya mu nsi olukwe nti Kabaka wa Buganda yatuwa emmundu abantu basatu tuli awo ekyo mukiwulidde bulungi nnyo si bigambo byange naye byonna nali bagamba dda bwe tuveeyo ne tujja ku accident ze bamuteekerateekera ne zigaana ne tujja ku katwa super nenzija n'endwana buli omu nanvuma kyayagala which is okay nze nabagana ku social media ne bwojja n'ompita ekigambo kyoyagala si kusobola kugulako musango bukugenda nti oli waddembo kyogera as long as mmanyi olutalo lw'ennwana nina oludoggusa ne tulwana olutalo ne lugguka olw'obutwa n'okumubuwanga musajja balagenda omuttira kati entale zonna babadde bagezaako nnyo okugenda okutambula okuloga buli kimu kati waliwo okuloga kuli kakongoliro kwenjagala ntegeeze Ssaabasajja Kabaka muloopere buli muntu ogenda kutya ulikiza bulungi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri wonna wooli nsaba okukuloopera yenna omuntu akuli okumpi ajja kuwa akatambi kano munnange b'oyita bannyoko ate nga zino nsowole ebyaliwo byonna mu myaka emikadde oteeka okuba nga jjajjange embogga yabikunyonnyola nga nange bwenziza mbinnyonnyola wano nti abaana bano era abaana abeebolereze be baaviirako akatyabaga era akaleetera olutalo olwaviirako n'okulumba olubiri lw'Emmengo nga lugattiddwamu ne Nnabakyala wa Bungereza olw'ensonga nti ku kitaabwe ffe gwe tumanyi obulungi yawaabira Ssekabaka Muteesa nti yasajjalatira omukazi we n'atuuka n'omuzaalamu abaana ekitaali kituufu eyo naye omumanyiiyo bulungi nnyo saagala kulandagayo abaana bano bombi ababiri abakyalo kuli Sara Kagere ne Agnes Nabaluga n'oli ow'ensobole y'ettoolo nzaako n'Omunyarwanda eyajja mu Buganda okufutumbala batufuukidde ekyambika batya we twogerera olwaleero si Mumbejja mukyala Sara Kagere Agnes Nabaluga David Wasajja ne Peter Mayiga nga bayambirwako Omumbejja Elizabeth Nakabigwenva okuteeka ekifaananyi kyawo mu kusooka munnange
bali mu nteekateeka eyawedde dda gye simanyi nti bwe njogerako nganze esobola okuddamu n'ekola yerwa emikwesese oba emikutu gyonna gye bagezezzaako okukozesa okuggyawo gigaanye kati baagala kuyita mu kalogo kalenzi bakuggyewo bagezaako n'okukozesa abaana bo ab'engoma naddala omumbejja ne balimwa kati basaazeewo beetuukire kubanga eyeetuukidde tonyuma tebangufu wiiki eno yennyini gye tufundikira ssaako n'eri evuddeko abantu bano bemmenye wammanga butyo baasituka ne boolekera mu basawo abaganga abasinga obungi nga kiba kimyeyo ddagala lya kuwunzika nakkusaanyaawo baavaawo ne boolekera ebundi bujjo era ku basawo abaganga jjukira abasawo b'endi bubundi bujjo bano basala ensalo ne baddako ne mu Kongo okuggyayo eddagala ekambwe bano baatuuka eyo ng'abawa eddagala ery'okuleeta bakukola emikolo egy'okuba nti bakutuusaako obulabe bakusaanyeewo olw'ensonga nti wali mu kusooka baakulemwa mu ngeri eyakugoba tabulwako kyakusuuza abantu bano bwe bamala okuva ku muganga nga bazze n'ekigendererwa eky'obumalirivu eky'okukuloga nga tebalina bwe beebuuzizzaako munnange abatamanya ŋŋamba bano baafuna eddagala okuva ebundi bujjo ne balireeta yogayoga mu masiro g'abassekabaka e Kasubi kubanga bo ne mukama we Museveni tebasuubira nti bagenda kuzuukusa bassekabaka abaawummula ate bajje balekewo omulamu ali ku nsi soko simbe wakati nyongera okujjukiza Agnes Nabaloga Sarah Kagere ne Charles Peter Mayiga ne David Wasajja omuntu gwe bayita kabaka oba ssekabaka abeera ne katebe we era abeera n'oyo amukongojja empewo ssekabaka yenna bw'aseerera n'awummuzibwa mu masiro g'abajjajja b'e Kasubi wattu ebikolwa byonna ebimukolerako eddagala biba biwummudde ku bikoma tosobola kuzuukusa kawanga kasaba kuyambako mu bikolwa bya kalogo kalenzi wabula ate ekivaayo kye bayita omusekera nnyuma akadde nnyuma ako gwe kennyini ojja kweyiwamanda mu mbugo nga muzuukusa batozuukusibwa jjukira nti guno musaayi buli lulyo luba n'omusaayi gwalyo mu gusibuka teri muwummuze awummudde asobola kutuula ng'alaba Obuganda bwe balwanirira waliwo ensole ezasooka mu ngeri etaali neetegefu ate ezaagala okusaanyaawo muzzukulu wa Buganda ekyo njagadde bajjukiza mumpulidde bulungi nnyo kale eyeyita Naalinnya ow'e Kasubi Namikka Nabaloga ne Sarah Kagere baatindiga ne bagenda ebundi bujjo ne bafunayo eddagala ku musawo waabwe omuganga era omusawo omuganga abagamba nti eddagala lino mulina dditeeka mu masiro g'abassekabaka naddala mu kibira gye baziika bassekabaka bano kijja bbangwira nnyo mangu okuyita muzzukulu waabwe ng'obudde bukyali wabula omuganga ono abakomekkereza bagamba nti eddagala lino mulina oddiwunzika walina okuba nga waliwoko ettaka omulina okusimba ettaka eddagala lino walina okuba nga waliwo ettaka nze naawe omuganda eyali atambuddeko n'olambula era amanyi Obuganda obulungi obuvu n'obuddo ekibira ky'abassekabaka gye babawummuliza tebaayo ttaka kubanga ekitongole ekikwasaganya okukuuma ebintu byonna ebyobuwangwa ebikadde kye bayita UNESCO kyazimbawo ekisenge ekyawula ekibira naffe eno gye tutuula abalala ne kiba nga kizibu nnyo okufunayo ettaka ndi wano okulobera Ssaabasajja Kabaka mu bikolwa bya kalogo kalenzi we bituuse bano abeeyita bannyoko munnange bwe baatuuka okusala entotto butyo bagenda okusimba eddagala mu kibira eyo baali tebalina ngeri gye bayinza kikolamu yogayoga nga bamenya ekisenge ekyo ekyawula ekibira n'eno abantu aba bulijjo gye batuula oba abalambuzi bwe bamenya ekibira ekyo bwe bamenya ekisenge ekyo ekyazimbwa UNESCO bwe bafunira akaaganya okusimbayo eddagala bo basobola okukola emikolo gyabwe nsaba olunaku luno bw'ofunye obudde bwo osindikeyo omuntu wo akutegeeze ebigambo bino byenjogera olw'ensonga ayita omu amaga kubanga enteekateeka y'abano mbi nnyo temanyi naye abatemu bakijambiya betubadde tulabidde ebbanga ddene nga mbategeeza nti ekisenge kino kyazimbibwa ekitongole kya UNESCO okwawula ekibira etereko bassekabaka saako naffe eno gye tuli oba gye tulabira ebisinga obungi mu masiro awo nno we baateeka eddagala lyabwe kino bakikola olw'ensonga nti bagezezzaako emirundi egisinga obungi okwagala munnange okutta n'okuvundika ne kigaana wabula omuganga gwe bagenzeeko yabawadde amagezi gano agatali matuufu bwe bamaze okukola ebintu bino nga gwe tomanyi era musajjattu nga weewumuliddeko gy'oli bo ne balowooza nti bakimaze era nga basagambiza nga yakimezezza okwomusana naye ndi wano bategeeza nti kyemmanyi ku bikolwa bya kalogo kalenzi
kasita bifulumako empewo ne byogerwako kiba kitegeeza nti yabaguziza eddagala ne yali bawadde liba lifuluse ate mwegendereze nnyo ndi yandibabuukiramu ng'enswa ennaka bwe zibuuka emisana mu lunaku oba etonnya oba tetonnya kasita ziba nga zaakoze eki zazibudde ziba zigenda kubuuka so njagadde ntegeeze Ssaabasajja Kabaka ng'obudde bukyali ategeere ebikolwa bye bakoze mu masiro g'abajjajjaabe e Kasubi mu ngeri etiisa tugenze mu maaso wabula mu nkola eyo ng'amaze obbawa ebiragiro ebikakali ebyokuba nga babikola wulira ekyewuunyisa abatamanya ngamba bano omuganga ono yabatuma ebintu bino wammanga mbagamba Sarah Kagere Agnes Nabaloga ne Namika n'alinnya w'e Kasubi yabaga bafune ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka paasi ezaffe ziri eŋŋanda ezigolola saako n'akatamu akapya ebigambo bino oyinza okuwulira ng'asoma ebya komedi naye gwe atali muganda tojja bitegeera oba omuganda ng'owulira bipya oyinza okulowooza nti ono komedi naye nze gwe mbisindikira ne gwe mbitegeeza abimanyi bulungi nnyo kubanga bano abalogo tubaluddemu nga bakola ebirimu bino tubimanyi bulungi nnyo wulira nnyo bano omuganga ono okuli Sarah Kagere Agnes Nabaloga ne banne omuganga yabatuma ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka n'abatuma paasi eŋŋanda egolola saako akatamu akapya era yogayoga baafuna ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ne bakigolola bulungi nnyo ne paasi eŋŋanda gye baabatuma olwamala okigolola bulungi nnyo ne bakwata akatamu ne bateekamu ekifaananyi ekyo ne bakiziika ne bakwata ekyokubiri wattu ne bakiteeka mu ccupa nakyo ne bakiziika era ne bakakasa nti omulimu gwe bakoze bagutuukiriza bulungi nnyo kati n'alinnya Namika emyaka gyalina egy'obukulu mbadde nkuwa ekitiibwa nga simanyi nti naawe oyinza okuwubisibwa n'ogenda mu bikolwa bino ebyokwagala okusaanyaawo empologoma ya Buganda kansooke mbajjukiza Obuganda tebulifugibwako mukazi ng'obwa Bungereza bufugibwa Queen oba bwafugibwako Queen nedda era ajja sigala nga musajja afuga Obwakabaka bwa Buganda ng'omumbejjale yalogootana ng'oyagala kusaanyaawo Lwali Mutebi ng'osuubira nti osobola okweŋŋanga otule ku ntebe kizibu nnyo ennono terikyuka ate era terisoboka kati gwe mukola amalagala mukola obutemu n'obukyawe nga musuubira temuyinza okutula ku ntebe eyo kizibu nnyo ndi wano bategeeza bemusanga bayogeza mu kkubo ng'abantu bako biseera ebisinga munnange tebaba nti baba bakolaakoladde ebikolobero ne bibaddira naye kansubire nti ebigo byenjogedde bino bibatuuseeko era mwewuunya bituuse bitya okuba nti bifulumiziddwa wano olwaleero wabula njagala bategeezera nga nva mu katunnumba kano nti buli kikolobero ky'omukozi wano kirizanyibwa ku lutimbe gaggadde ng'abasigula okukola ebintu bino amaze okuwunzikibwa buno obutebulizanyibwa ku ntimbe gaggadde mu Lubiri e Mengo ku TV za Uganda zonna nga bukakasa ebikolobero mwakola mwe kennyini nga mugamba musajja byonna byayogera byali bituufu mwe muli bulira ensi lwaki mbadde mbikola awo tovuddemu Wassanja Kawo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja David Wassajja Saakera ne Sarah Kagere mugire baleko kansubira nti muli bulungi namwe muli ku mulimu gwegumu era ogw'okwagala okukozesa ebikolwa ebyakalungu kalenzi okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka naye nze njagala bagamba mumala biseera kubanga teyali nsobi okuba nti Ssaabasajja Kabaka akyaliwo nga mwe mwali mukisuubira Wassajja wagulako eminagiro na buli kimu kyonna ne muteesa ne Salimu Sale ne Museveni nti godda ku Bwakabaka Buganda naye ng'okimanyi bulungi oli musajja mutoolo nga n'ennyoko mukyala Munyarwanda ng'okimanyi bulungi nnyo eminagiro egyo kyagirina tokyagirina ate okusesa katono n'omuzaana gw'ogamba nti olina omuzaana nakubuulira dde nakubuuza omuzaana akola birimu kyemirala ng'oggyeko egy'okuba nti akusiiga samona n'akunyiga amagumba wepo n'akugabula n'ekijjulo kiweejovaana ekiro mirimu kyemirala gy'akola togimanyi ekyo ndi kikugamba ng'omaze okufuna ebizibu by'ogenda okufuna maaso awo omanyi ekifaananyi kya Ssensekere bwe tudda ku social media nokubabula ebyo byaba Museveni muloza tusiika mpande
tetusiika mpande naye basajja mmwe ne bakazi mmwe abali mu Buganda abaagala okusanya Buganda mbasekeredde mukotakota mu Galumonde. Manyi obwaka buno butuuse bulungi nnyo erinnyiribwo era ndowooza naye yennyini abufunye. So Sara Kagere, Agnes Nabaluga, David Wasajja ne omumbejja ali wongereza bw'empooninze n'omumbejja Nameka byemukola byonna ensi bitegedde lwatu sibisazeemu wadde buli kimu kitaddemu nga bwe kiri. Mukitegedde bulungi nnyo buli kimu kitaddemu nga bwe kiri. Era awo sigenda kulwawo nnyo okujjako ate okudda ku nsonga endala. Abavubuka tubagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi. Era mmwe ssuubi lya Buganda. Wabula twagadde okubalabula ku nsonga nga bbiri. Ensonga esooka, temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Gumuyikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Ensonga ey'okubiri, temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Nga mmaze ekyo njagala okwogerako. Alright. Njagala ombulira olunaku lumu owasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja lwe yavudde n'ayogera ku nsonga z'abaana bonna nga sawuddeemu ggwanga ki gye bava abagenda okutwalibwa mu nsi z'Abawarabu okuba eky'abatulugunyizibwa ne battibwayo kubanga kampuni zikuba obulanga ezitwala abaana zibeera ku BBS ne ku CBS. Njagala ombuulire olumu omusajja olwo yali ayimuse n'akubiriza Abaganda obutatunda ttaka. Ye bwe yasituka okwogera yayogera bw'ati. Nagenda n'enkyaleewo omusajja wa Kabaka alimye emmwanyi afunyemu obukadde 140. Mwenna bannakibuga temumanyi nti abantu balifuna ssente mu mmwanyi. Weebala akubye engalo oli afuna obukadde 140 naye ng'awaka bw'otunula embuzi zitambula zidde eno abaana nga banyirira nga womanyira nti balina bye balya naye nga watu wonna wagubye kakati ne muzza ku mabbali ng'abantu tebawulira ne mugamba owaayi kyusa embeera z'obulamu wano teekawo bulijjo sitwagala nfuufu saagala nakulaba abaana batambuza bigere n'amazzi ag'emidumu gateekeko n'amasannyalaze byonna. Kale kino tukigamba abo abalima emmwanyi naye nammwe abali mu kibuga era Godfrey Kirumira yakola bulungi okubalumiriza. Oli yajja n'antuukirira yenna alina ku kibuga alina ettaka irimu obuwumbi n'obuwumbi bwa siringisi nangamba sirina ssente nti ate biki nangamba ebintu bingi nemugamba nti ettaka lino lyonna lwaki tulitunda n'olya ku ssente tomanyi ettaka ly'abaana nemugamba gwe lino ettaka walijja kutitaawo nemugamba nti oba oyagala abaana be babe bagagga
balungamye mu ngeri entuufu bayigiriza empisa ennungi ez'obuntu bulamu basomese saabalabirizi byonna byabadde abagamba ebyeddiini biga. Alright, nze naawe n'omulala awuliriza akatambi kano, kampuni ezitunda ettaka mu Uganda ezisinga okuwa obulanguzi bukubira ku CBS ne ku BBS, nga ne kampuni ezimu za Wasanya Kaloli Salonga Mulenge gye zitunda amataka. Simanyi oya Simanyi Rubacho, Simanyi Rubacho Properties, Simanyi ani Sema Properties, zonna kampuni ezisinga obungi za amayiga ezitunda ettaka. Kati bano batunda ne ku ttaka lya Buganda fuuti 4.5, fuuti 2.2 ku ttaka lya Buganda. N'olya mu Buganda mulimu ettaka nga lya mitwalo 5 lya kakadde kabo kitundu ettaka lya Buganda. Kuba kampuni zoono bazula ettaka lya Buganda bennyini ne balitunda nga bakozesa emikozese gyabwe. Lwale terubusa abaami bano bennyini bakutte ne bagenda olwaleero akakiiko ka Buganda kakola ku nsonga z'ettaka nga kakulembeddwamu Omulangira David Wasajja kasiibye Ssembabule okulambula emirimu egikolebwa ku ttaka lya Kabaka mu kitundu ekyo. Okusinziira ku Mulangira Wasajja, abantu bangi baali beegulidde omuze okukuba ebyapa ku ttaka lya Kabaka n'okulitunda, kati nga babadde bazze okugonjoola ensonga zino abantu okubeera ku ttaka lino emirembe. Bya Buganda kubanga ebyapa byaliwo ttaka lino okuli Gombolola n'essaza wereza ddala square mile 3. Waliwo bannaffe abaali balikoleddeko ebyapa, abaali babuzaabuziza ebyafaayo n'omusango gwagenda mu kooti n'esalawo ttaka lya Bwakabaka. Yakulira akakiiko k'ebyettaka e Mengo Omwami Daudi Mpanga asabye abantu okukozesa ettaka ly'Obwakabaka obulungi lisobole okuyamba n'abaliddawo. ate omuzukulu anaatuula wagojjajjawo bw'anaabiyikuula bwebamwebaza okulisangawo tulyonoona tukozese mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Kati batambula bazuula ettaka lya Buganda nga balitunda. Oyo family yo David Mpanga yakoma okutegeera ku nnyina so si ku ye. Nkiddamu family yo Mpanga yakoma okutegeera ku nnyina, ye yafuuka muyaaye. Sigenda kuwaawo. Kati wano wali ekibuuzo. Obuganda bogazi era buyina ettaka ddene. Wabula abagobeddwa olunaku ttaka bonna basinga obungi kati mu Wakiso n'Ekira, Gomba, Mukono, Kayunga, abagobedde ku ttaka lya Buganda mwali mugenzeeyo balambulako ne mbategeeza obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa Buganda Land Board era ani nannyini ttaka eyo. Bagobye abantu ekasokoso mu Kira municipality yonna ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka ne bamenya temuvangayo gendayo. Bagobye abantu ba Kabaka e Lusanja temwavaayo. Bagobye abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Lubigi. Bagobye abantu ba Ssaabasajja ku mataka ga Buganda nga balina n'ebiwandiiko temusobola gendayo kubanga bakama bamwe baga nti balina interest ze baagala muleme gendayo ne mugenda ku mataka amalala ate ge mugenza okusaveyalinga okubba kubanga mukimanyi nti mwali mukoze mission nga mumanyi Ssaabasajja Kabaka takyasobola kutuukibwako mwe mwamukwata ne mumuzingako buli kimugenda kikola nga bwe mwagala. Bakulu mugunywanga ne mugufujja buli Muganda yenna essaawa zino alaba kwata endagaano yo oba ettaka waligula Buganda Land Board waligula ku muntu Ssekinomo nga ttaka lya Kabaka oba ttaka lya private land oba ya freehold, sigaza endagaano yo n'ekyapa kyo okulembeze bwa Museveni busigaddeko akaseera mpawe kaaga. Abali Emmenge essaawa eneetera okufukamira bajja tunnyonnyola obuvu n'obuddo bw'ettaka lye batunze nga bagoba Baganda ku mataka. Ne mayira akenda mayiga ze watunda ne bano ne muziwaayo mujja tunnyonnyola obuvu n'obuddo lwaki mwatunda ettaka lya Buganda muliwo muguza Museveni nga n'ebyapa temubirina. Tunaatera obbakwata abasajjamu tugenda bateeka waggulu ku ngalabi. Mujja kutegeera lwaki bagituuma engalabi. Omugira muzanyira ku Baganda. Awo n'otuvudde oza mutegedde bulungi nnyo abasajja ababbi. Kati ettaka malo dirambula ng'ate bayita mu kampuni zaabwe zennyini nga bakubula ku CBS. Nti abeegindi proti 10 simayi 2 miliyoni simayi abeegindi futi 5 kumbe bwe tebakola bazuula buzuzi ttaka bonga bakuba bulungi kandi balina radio balina ne TV nga bo batunda. Awo tuvuddewo. Kati olunaku lwajjo wabaddeyo ekivulu oba kansooke wano video gye nakola Proctor nabanyonyola embeera y'okutyoboola Oluganda n'okutyoboola Buganda n'okubuwemula nga bayita mu nnyimba bayita mu bizannyo ne mu bitontomo ne katemba ekyaleese okuba nti UCC etuuka eyogera
bannaba bitu nabamboogera ne batandika n'okuwanyisiganya ebigambo nabawadde olugero olutuufu ne bagamba kino kyonna kikolebwa gavumenti ya Museveni okuswaza Obuganda ne mbajjukiza n'obajjukiza nti Museveni yasomesa ba extremist abasiraamu ebatwala e Saudi Arabia abo batwala Egypt abo batwala Khartoum mu Sudani okusoma emisomo egy'okusoma obusiraamu obusaanyawo obuwangwa n'ennono era mwenna mujjukira nti Obuganda okutandika obbulumba abasiraamu bakoze kyamaanyi nnyo akabinja k'abasiraamu betuyita ba extremist ababira n'ebirivu ebiringa ebyembuzi ensabalaavu abeesiba ebiwero kuno gyobera nti bye bajjajjaabwe okutandika okulumba Obuganda nti omukazi Omuganda osobola okuwasa owedde ekika ekimu mwewasangana osobola n'okuzaala musengaawo omwana akkojo bekibi nga balumba Obuganda nti kabaka yaanira ategeeza kyabalangira boogedde ebigambo bingi nnyo kansooke mmala okukola mu kituyita clarification oba okutereezamu wano katono Sande wedde najja nenkola program wano nga ntegeeza omusajja oli Masheeka yayogera ebigambo ebyo ne mugamba kuba yagaa nti abalangira bosse obe abalangira begazaanya buli gwe basanga baagala era tewali abagambako biki nenzija ne mutegeeza nti abalangira tebasobola kuwasa Bambejja kitegeeza nawo beddira era ne mugamba nti kibayisa abaana ab'engoma kubanga ffenna tukimanyi Buganda tukimanyi bulungi nnyo nti olw'olulangira baluyita abaana b'engoma naye ndi wano okubategeeza okwongerako nti abalangira naddala abalangira n'Abambejja ebiseera ebisinga babeddira muziro gwa bamaama baabwe abalangira n'Abambejja ebiseera ebisinga babeddira muziro gwa bamaama baabwe naye ng'ate baba batondeddwawo ngoma omayibe batondeddwako ensonga kyo bayite abaana b'engoma naye nga babeddira nnyo emiziro gya bamaama baabwe oba bannakabutuzi ndoza mukitegedde bulungi nnyo era y'ensonga nti lwaki abalangira tebawasa Bambejja kati yagamba nti abalangira bo basajjalaata buli omu bamwagala kinjagadde nsooke mbatereezemu amutereeze bulungi nnyo babayita baana bangoma naye nga ebiseera ebisinga beddira nnyo emiziro gya bamaama baabwe mutegedde bulungi nnyo awo njagadde ntereezeemu tuleke tusimbule kati abantu bano bazze bakozesa olulimi Oluganda nga bayimba ennyimba eziwemula ebikolwa naye wotwongerera essaawa zino olukiiko lwa Buganda teruvangayo nga bayita mu bannamateeka baabwe bajjajjaffe abakulu b'ebika okutandika okuwandiika amabaluwa agavumirirwa ebikolwa ebikolebwa ku mikolo emikulu egigatta family emikolo egy'okwabya ennyimbe emikolo egy'okuwasa n'okukola n'okwanjula nga kati emikolo gino gyafuuka gyakuwemula nakuzanyira kwa Kemba nakutyoboola ngoye ezaffe ez'Abaganda omuli emitega nswera ebizibaawo omuli busuuti n'ebyesibizibwa nga kati abako bakyenkebula n'amazina gye bagenza okusaba omukazi ne bataata bakyenkebula amazina ku mikolo gy'abawala baabwe batusera tuleetera kati ebitanda oba ebitanda ku mikolo n'entebe n'ebintu bikyamu ekintu ky'okuzina ne bannazala okuzina ku mukolo gwa muwala omulujja kiswaza ensonga n'abaana abo tebakyawangala mu bufumbo mulina ekintu kye mwesuuliddeyo ogwannaggamba nga mulowooza mumanyi nnyo Katonda okusingayo Katonda kennyini bw'amanyi mmwe nkiddamu mulina ekintu kye mweremedde okutegeera nti mmwe mulowooza mumanyi nnyo Katonda okusinga Katonda bwe yeemanyi bw'okumanya mmwe lwaki emikisa gyonna giva waka mu lujja era kasita emikisa egyo gituusibwako obukyamu kitegeeza togenda kuwangaalayo era obufumbo bugenda kufa kyovula mutemu kyasobola kuzaala nga temukimanyi kye bayita obulombolombo n'ennono tojja kiraba era emizizo tojja giraba nedda wabula kitutambulirako ffe ng'abaddugavu mu mikisa Katonda gye yatuwa nyongera okujjukiza gwe yeewunzise ng'olinganga ekiwuugulu ekiraba ekiro era ekirya ekiro ng'emisana tekirya eddiini y'abamagulu meeru baleeta ndeete ku lukalu lw'omuddugavu omuddugavu yayina eddiini eyiye ey'obuwangwa n'ennono nga identification yo ey'ensibuko eyo yensonga lwaki mu Africa tewali kitebe kya ddiini n'eki bw'oba okiwakanyamu ojja kunkubira essimu mpe ekizampo nti waliwo ekitebe ky'eddiini ekiri mu Africa era ku bbaluwa ezawandiikibwa mu Bibuliya kebeere mu Kuruhaani ebimu bye bawandiikamu tewaliwo gye bawandiikira bakaddugala nakubuuza n'okubuuza mu Bibuliya Katonda bwe agenda okuzisa ensi eno n'asindika omuddu we n'amugamba Nuwa weese eryato oteekemu ebisolo n'abantu abanzikirizaamu balinye bawone amato abaddugavu mwasimba ogenda mu lyeto lya Nuwa mutwe Katonda gyali naye mwegendereze nnyo abakozesa obubi ebigambo by'eddiini okubasiriwaza okubajja ku mulamwa nkiddamu Katonda gyali naye mwegendereze nnyo bannaddiini abanoonya ebyabwe okubajja ku mulamwa lwaki ebintu bibiri bya njawulo Katonda wa njawulo nnyo ku ddiini eddiini is a man-made business Katonda eyatonda eggulu n'ensi waali ffenna gwe tusinza
munnaddiini yenna akusomesa ku Katonda ng'ali mu kkubo lya Katonda aba alina omukisa gwa Katonda era beebo asobola okuyita mu ddiro n'akusabira n'olya ng'otoolokose oyo nga ye aweereza Katonda naye abasinga obungi religious dealers beetoolodde ensi yonna munnaddiini era gw'owuliramu emirembe ng'akusabidde n'owulira nga wonna ky'okyuseeko oyo muntu ayimiridde mu bigere bya Katonda abasigadde baffe njala kutegeeza yawula eddiini ku Katonda bintu bibiri bya njawulo Katonda mulala nnyo era tomuzanyiranga nako n'eddiini kintu kirala nnyo y'ensonga lwaki eddiini buli ddiini etondebwawo efunamu ekiwayi ekyayo olw'okwewakanya n'ebigendererwa ebyabwe oba nfuna teriyo omuntu akugamba nti nze nina Katonda owange bamukyusa bukyusa bigambo amadini gonna agali mu nsi ganoonya omuntu ogwo gwe bayita Katonda abasiraamu gwe bayita Allah ne buli amunoonya afuba okulaba ng'akulyetingawo ekintu kye ekirabisa abantu nti ye asobola omutuuka ng'ayita mu kintu kino egyo tuyite eddiini ekwerabiza nti Katonda gy'ali ne bannaddiini abalina amafuta n'emikono gya Katonda egyabasibwako okubula ekigambo kya Katonda nabo gye bali naye abaffe ababaawulamu n'okubabulira eddiini nkyafu bakyamu ebintu biri bya njawulo Katonda mulala nnyo teri amwenkana teri amugezaako wabula munnaddiini n'eddiini bintu bya njawulo nnyo bintu by'abantu ba bulijjo balya mmere gy'ensonga lwaki buli muntu yeefaananyiriza eddiini gy'alimu tatusobodde kwebuuza nakugenda mu buvo na buddo bwa ddiini eyo nyongera kujjukiza Nakiganda njala kujjukiza Mukasa njala kujjukiza Kagoda njala kujjukiza Apuuli gemanyago aga identification ey'omuddugavu ga Peter Petero simanyi Julius biki eyo yonna bagiyita value addition mu ddiini agamanya sigaffe mazibuzi baagatuleetera buleetezi okujjukizaako akatono njala kugamba tambula nga Peter oba omumanyi wano okujja mu jaketi njagala otambulire nga Peter njagala otambulire nga John njagala otambulire nga Faruku oba omumanyi wabula bagatambula nga Nakyaze ojja kutambula otuuka ku bajjajjaabo ne babategeka kati bw'oba olina amagezi agatoola tandika okwetegereza era omanye Katonda yaani weegendereze nnyo omuntu atasobola kunnyonnyola ow'amannya ge ga Kiisiraamu ga Kiprotestanti ga Kikatuliki ga ddiini endala kyovula abasajja Abaganda abasoga abanyula ab'edda baabiranga n'amannya agaabwe ag'ekika aga tandika onoze ku basajja balina nga talina linnya lya kika Zungu talina Lizungu oyo tomukyamangako aba amanyi kubanga tojja kumanya John yaani bamuzaala luddawa apangisa luddawa jjajjawe yaani naye osobola okumanya Nakyanzi yaani taata we yaani taata wa taata we yaani taata wa taata we yaani jjajjawe ne gye baawunzikibwa period abasigadde tebasobola kunnyonnyola awo saagala kulwawo manya mba mwajja kunyiiga naye mbategeezeza awo nvuddewo katono mutegedde bulungi nnyo kati oli bwajja n'atandika okugamba nti Abaganda basiru Kabaka yaani totubuulira ng'omubuuza gw'ate abuuza Kabaka yaani bakuzaala luddawa kubanga Kabaka ye mukulembeze ow'ennono akulembera obwa Kabaka era yentamu ennene etula ku masiga ffenna ne tuseesaamu ekibatumisa amannya ago kubaawula ku bantu balala ekibagambisa temulina obuvo n'obuddo kubaawula ku balala kati gwe ovaire otandika okubuulira eddiini eyawula mu bantu ba Katonda n'abantu bwa Kabaka kitegeeza nti obeera omuntu ataaka okubugumyako bwe weetegereza ensi yonna mu buvo n'obuddo bwayo ebadde ng'ekulemberwa bakabaka ku biragiro bya Katonda atudde waggulu atamanyikiddwa kkala naddi wanyiiga naddi lwasanuka yensonga lwaki omuzungu yalwana okujja obwakabaka mu nsi yonna naye ewuwe n'abusigaza mpulidde bulungi nnyo kati awo bane basiibula empisa zaffe obulombolombo nennono be bakulyetinga omuwaato oba kye batuyita vacuum okulekera abantu Abaganda mannya
n'abo abakozesa olulimi lwaffe okutuvoola n'okutujolonga n'okukola ebikolobero ebikyamu mu lulimi lwaffe ompulira bulungi nnyo olw'ensonga kubanga ye tekimuwa buzibu ye si muganda wabula ate bizinesi azikola mu Buganda n'olulimi ayogera Luganda lwaki olunaku lwajjo wabadde ekivulu mu Kampala waliwo omukyala mutyabuzi w'amazina amazina ge azina nnyo amazina g'abaganda baffe abajamayika akola nnyo buvidiyo nga ali ku nguudo z'e Kampala ne wiiki ewedde bamwogerako naye yeegaana mbu ye takunamira nsi mukyala Rita oba bamuyita Rita Dance Hall maama ngenda kusaba n'obuwomeefu nze nga nze lumbuye siirina buzibu na mirimu gy'okola banga ogifunamu ekikula magalidde wabula obuzibu wambuliko ki ekikola kyewakoze olunaku lwajjo ng'oli n'omujamayika n'ojjira mu busuuti ey'abajjajjaffe nga weesibye bulungi olunekaanekanye n'otuuka ku kiyitirirwa ne weeyambula n'ogikasuka wansi n'otandika okukola ebikolobero ku siteegi okwo nsaba olukiiko lwa Buganda akakiiko aka paliamenti aka Buganda Caucus nga nenda bugisi mufumbize omukyalo nagulibweko omusango okutyoboola olugwe lwa Buganda bwe tutyo bwe batutwalako olubugo teri alina buyinza ku lubugo mu Buganda so nga ate Buganda yandibadde nannyini lubugo olwo kubanga olubugo lwatandikira mu Buganda lwe lugwe lutulina gwali ayambadde siriki ayambadde pamba ayambadde kyonna kyoyambadde ezo engoye zakulobazi wabula bajjajjaffe Katonda yabawa amagezi okuzuula omuti gw'omutugo okugyamu olubugo era twalukolangamu engoye nnyingi okwavaako okutwanguza abazungu okutuleeta engoye zaabwe zemulaba olwaleero tetulina bwannannyini ku lubugo olwo ekintu ekiswaza yovona nti bannaddiini baluyita lwa sitaani naye ng'ojjamu buuza munnaddiini olubugo luyita lwa sitaani sitaani yali asimbye omuti ku nsi nti nedda lwaki baluyita lwa sitaani kubanga endowooza yaabwe enfunda ebalowoozesa nti olubugo luno olw'okuba nti twalukozesa mu bintu eby'enjawulo omwali n'okuziika okuterekamu abantu baffe bafudde kyekyaliisa olwa sitaani kikyamu era olubugo luno lwakozesebwanga ng'etterekero eryaterekebwangamu emyeso gyaffe emiganda bajjajjaffe ku baatulabuliranga ensonga abamu bitegeera ebintu bino manya annyonnyola mwakoowa ngenda kuddayo wali olubugo lwe lugaye lw'Abaganda balwambalanga mu buli nkola yonna era omuntu bwe yafanga yazingibwanga mu lubugo n'aziikibwa olubugo luno era lweyambisibwanga bajjajjaffe okukola emirimu egy'enjawulo omwalina okuba nti lwakozesebwanga eddiiro bajjajjaffe abasawo kubaakoleranga emikolo oba emirimu gy'amadiiro ag'okulagulirangamu oba okujjanja abazzukulu baabwe kati ye omulokole bwe yalabanga olubugo balutaddaawo bataddeko ensimbi eŋŋanda ezaalamulanga ensonga n'okunnyonnyola obuvu bw'ensonga nga olubuto lwa sitaani bwe bongo bwabufunda tekyalufuna olubugo lwa sitaani eyo nayo nsobi kati tuzze ku mukyalo ono mutategedde omukyalo ono yazze yesibye olungi busuuti ya Buganda ng'anyumye omukyala naye jja bulungi busuuti ne batandika okwekola ebikolobero ngenda kujjamu eddoboozi olwa copyright mulabe bulungi nnyo
akondoza mukalabye kambazanyira akalala omukyala gwe bayita Lita simanyi dansi bikoze bitya wabula kyesimanyi kyesikoze ko kunoonyereza simanyi oba wa mwana wa ntumbwe za Nakalama oba mwana wa kintu oba aba mu kitundu ky'eggwanga simanyi abamanya amanya g'omukyala oyo gyava yonna mugansindi mugawandika wana amanya amanya ge ng'ojja kugana aga stage mugampandikire wana mugampandikira n'amanya amanya ge era kana akataba kakosere maama onootera okukubwa mukyali Lita dansi onootera okukubwa bwe kiba kikwanguyira nnyo ng'omanyi nti omulimu gwegufunamu ssente agamazina bagazina Jamaica oli wadde mbogedde Jamaica ate Uganda ne visa fire Jamaica ojja kutegeera nti olina ky'oli mu nsi muno mumbulira amanya ge mbuyedira ente gyogerako abo tetugira abantu besiga mu Lita agonedda njagala linnya lyo bava mu northern bava mu east njagala manya ge amatuufu ag'obuzaale naye nga anaatera okukubwa anaatera okukubwa bangaye mbu yenna saazi I don't think sisuubira manya ge nti yenna saazi sijja gamba nti waakabano naye tajja kumalira budde ngeragera ku nsonga endala kati ebikolwa bwe biti oli waddembo bikola naye kimanye nti amateeka gyegali ffe ekizibu kyange olwaleero kyakwambala busuuti y'abajjajjaffe n'ogimulamu ekitiibwa Mayiga n'ekibinja kyekiri Mmengo ne batafaayo kyekiringa emikolo gy'okwanjula ennaku zino ne muzinira mu kanzu ne mwawula ennyimbo ezikubwa ku kwanjula tezikyawa makulu ebikolwa bikolebwa mu kwanjula tebikyawa makulu byonna n'abantu b'Emmengo basirise kati Mayiga bw'ovaayo n'ogamba nti ovumirira Wabbuyu Garrison ne Yasini nti bayimba ennyimba ezityobola Oluganda n'okuwemula era n'ogamba gwe ku radio eyiyo tebageza ne bazizannya okujja nga balina kye baagala naye nga gyebuvuddeko weegana ndi radio siiyo manyi mwerabira nnyo nti ebigambo mu byogenda tubisigaza wano wagenda ku radio CBS ne TV tebalukubayo kujja nga lwakunoonyaamu akakufaamu ajja kutegeera ne tukonfaminga nti bulijjo radio eyo wagiwanga buli kimu ekiriwo ekyo si kyekikulu nyongera kubajjukiza olutalo lwa Museveni teruli byabufuzi bwokka wabula lwakusuula buli cultural institution eri mu Uganda ng'ajasinza okwesibako ennyo ye cultural institution ya Buganda n'eya Bunyoro kubanga akimanyi ebyafaayo abantu Obwakabaka obwasinga okulwanyisa ennyo omuzungu mu East ne Central Africa yali Buganda ne Bunyoro Obwakabaka obwasinga okuwa omuzungu ekizibu mu bulamu bwe babuyita Bwakabaka bwa Buganda n'obwa Bunyoro mwe mwali Ssekabaka Mwanga ne Omukama wa Bunyoro erinnya ligenze bwe linaddanja ddi bagamba baawa omuzungu obuzibu ne batuuka n'okuwaŋŋangusa Bassekabaka abo Kabalega era bamanyi ebyafaayo bulungi nnyo mujjukira nti Omukama Kabalega yayinza n'okubanga oluseelu lwe luvaamu famire eyatandika okuleeta ebyobufuzi mu ggwanga lya Kenya amanyi bulungi ebyafaayo mu Kenya bakimanyi nti olulyo lwa Mukama Kabalega lwe lwaviirako n'okuba nti Kenya nayo etandika okubeera mu byobufuzi era nga famire eyo ebadde mu byobufuzi naye ng'olulyo olwo lw'Abanyoro omuli president asembyeyo okubaako ono gwe mbadde muyita drunkard president atunula bw'ate amanya gagenze maye amanya omutwe guno gwa gutambula nnyo olwo president yakasembe abadde atunanga drunkard
family ha Chinyata's family ya Chinyata eri Kenya yonna yonna olunyiriri lwa Kabalega mwenna bali ku live mukimanye nti Kenya obyobufuzi bye bade bitambulira ku family ya Chinyata ye family ye Kabaka we wafu tubaita base Kabaka wabula omukama wabo nyolo Kabalega ye family ya Chinyata simanyi history basomesa bali bachamba somesa bate baba basomesa fetubina mitoko batuze tubisome bintu bino ngatubategeza bulungi nnyo bamuita Uhuru Chinyata yasembyo kati family yo line giyeyo ne kati history tachasobola kudda abantu bano bategeza bintu bino okitegedde bulungi nnyo kati ngabwe nasomeseza wano oli omunyalwanda Frank Gashumba yabadde asibola nti abaganda twava Cameroon ne musomesa nti n'abantu egrupu y'abantu esinga obungi abasasanya mu East ne Central Africa mu East ne Central Africa ebitundu nkaga ku buli 10 abantu abo bakolebwa Buganda nga nakyo takimanyi wabula yasoma history wabazungu bateka kugola Moses yata Baganda bava Cameroon no namusomeseza bulungi buli kimu akitegedde era teyazzemu kufuguma kubanga babakozesa okusiruwaza abantu okuuliza information yenfunga waza tomu ntagenda baddamu mumpulidde bulungi nnyo nabawadde example ne bagulide ennimi ne bulombolombo nene no obufuatagana Baganda kubanga mu biseera basikabaka bazaliranga abaana bayitirivu basiganga abaana mbwakabaka obwenjawulo abaana tebaddiranga ddala ne basaasaana bwe butyo Buganda bugenda kukola ki bubeerawo n'abantu okubeerawo okwetola mu East Central Africa yonna musomeseza ne muleka wano kati wano wenjagala obategeereza byonna bye mulaba ebyokuwemula obuseegu biki byonna ebintu bino gavumenti ya Museveni ebisasulira ate nga n'abakungu abo bennyini abali emmengo si baseegu balwadde buli alina yafeesi omwana omuto agenda osabayo omulimu abakungu b'emmengo bamala musaba mu gavumenti bamala basaba n'ebitongole birala bakozesa advantage eyo olw'okuba nti balina zi office okukabasanya abaana abo okufuna emirimu naye nkugamba ngo yalwategera nti ensi nseegu kera ku macyange bulanga waliyo omukolo oggalewo buli afuluma ng'afuluma essimu yagijemu password agikuwa bw'otasanga mu video bwakina ku kabusuka mu butaano ojja kunga limubuye mukyama so bino ebintu by'okuwomula ekisobola obijjawo biri ebintu ebiwano amateeka we gali gateekesa mu nkola omuntu awemule oba akola ekikya mu Buganda omukolo gw'okwanjula gugendemu ebintu bikyamu embooka enyoke ku mukolo ogwo bw'olidda mu lulanga bakoze omukolo gw'okuzina amazina mu ngoye za Buganda bamumu omukazi muboole omuntu mu Buganda tule bwanaddamu nawemula oba naakola ekintu kikyamu ekyo nga kiwedde Uganda Minister of Ethics and Integrity erina okuimplementinga amateeka ago okendeeza obuseegu UCC omulimu wagukozere guli mu bigambo kubeera abakungu bemwagaye tebagenda kuyimba babadde ku shows ezenjawulo nga bali mu kuyimba kubanga amateeka gamwe gakola in the interest of the Museveni kubanga kino tekiri mu system y'abadikiteeta tudwig abantu okubaleka ku level ebasiruwaza obusiruwaza nga tebaagala kulowooza ku bigambo bikwatagana ku ggwanga lyabwe yensonga lwaki video ezisinga okulaba ku social media zaabeeyambudde abawemula abatamiivu kubanga kyebaagala bw'ovaawo ng'omaze okutamira n'okwono mulimu kuggwako ng'osaba visa ogenda mu America they control social media they control abusive bacontrolling ebigo by'obuwemu naye nga tebandi basinze okuwemula okitegedde bulungi nnyo neffe waffe ko tulwokuba nti Museveni akikozesa nga advantage yensonga lwaki aleka buli kimu kitambule obuseegu Museveni yabusasulira bamayiga bennyini basasulira obuseegu buno tebakulya ssente tavangayo kunenya mukolo gonna na bikyambi limu kwanjula tavangayo bawe mudde Ssaabasajja Kabaka tiri musango ali guguddwa ku muntu kubanga ne gobali batadde waabwe twamukuba n'asirika olyakoma kubanga Museveni yali azibasasula kati njalo baga muntu yenna mutegere bulungi nnyo tubagaye mayiga yaani buli kimwe kiri emmengo omusajja ono okumanya mu byali ng'enjala eruma ekiro bakatikkiro bonna abawumula baaleka bamaze okukola emitendera gyonna egy'obukulembeze okuva ku LC1 mpaka ku magombolola ewaka ne bwe wa Uganda naye mayiga yagenda akyusa obukulembeze mu Buganda ne mu diaspora ng'ekibiina ekikadde kyasangayo kikansangwa akolawo ekibiina ekyokubiri natta kiri ekikadde ekiriwo muno n'ateekamu abantu be n'aleetera n'abakungu ba Kabaka otandika okulwanagana kubanga ye kyeyajja okukola kaba mukitegedde bakatikkira baawumula baaleka bakoze ebibiina ebyenjawulo mu diaspora nga by'Abaganda era byatuuzanga zitabamiruka eza ddala
ngane Museveni wantawala mikolo ya Buganda etudde New York etudde tambiruka we New Jersey etudde tambiruka Boston etudde tambiruka Bungereza atudde era ne Ssaabasajja Kabaka yasitukanga n'agenda olumu neetaba mu tambiruka ezo kyalagaluddawa okuva yajjawo emitendera gyonna egy'obukulembeze gye baalekawo n'ateekawo gije Yobola batuso okuba nti empologoma bali bagenda gittira mu Kisaka nga buli mikono azingidde benyini bogwa mu conference bogwa mu nteesa zaabwe eyo zibabeerako ku Zoom mu WhatsApp baganja ne bwafa badde atugasaki naye wano Ssaabasajja Kabaka wangaale olindabira ddala lumugamba ekyo si bayita okwebuzaabuza ng'afukaana aba oyambadde omuteganswera oyambadde ekizibaawo bwe bagga nti Ssaabasajja Kabaka talabikako weemagaza bwalabikako abavubuka bawalampa Obuganda babulinyiridde nenga tosose kubuuza ewali omuganda bagati ewali omukka tewabula mulyo era ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo goza fe tulina byakola lwaki omutandalo twamunula okuva e Namibia yeebaza abavubuka bali mu diaspora lwaki yeebaza abasajja ba Kabaka bali mu America abali mu Bungereza mwenna bali kutaba abali ku bukiiko bw'amayiga nti nebaza abasajja bange bali mu bumu abakulembeze mwenna mu diaspora lwaki yeebaza abavubuka abali mu diaspora naye okuba nti mulina effutwa enkwenze ng'ezibajjudde era mwalaba nti Kabaka abakubye omupiira naye ng'obalaba Ssaabasajja Kabaka wangale nga tebasobola kubanja okuggyako omwagalira okufa kubanga balina mission lwaki balina mission abasajja abo bajja e Buganda mayiga nabo ettaka lyabwereere libamu futi 15 namugamba gobadde w'amaanyi togeza noyogera ku Museveni togeza noyogera ku nsonga za Buganda wabula wano mulage nti muli nnyo ne Buganda era mukole emikolo gy'okutegeka emmere egy'okutegeka ebyokunywa amazina mutule mu conference zizaaki era ziyamba ki nga muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu mutanajjambya obufuzi nga naawe tonnajja Mmengo Museveni byasobola okuwamba abantu abaana b'Abaganda ne batayogera bali mu diaspora Museveni yasobola bawamba kye kyatuukawo kubanga bakuletanga option oba parallel state body eri Mmengo okuzanya emizannyo gya Museveni era ne mugenda nga mutta abasajja ba Kabaka ab'enkizo buli gw'owulira nti oyo yasebedde okufuuka minisita Kabaka amwesiga mugenda kulya gundi yagudde mu kinabo teyavuddewo mugenda okulya gundi yakoze bw'ati yavuddewo mugenda okulya nze Mmengo nabivamu naye kyagalo nubwo Mmengo okuweereza obwa Kabaka atogamba nti okyagalo nga tasobola kunnyonnyola kubanga batya omwaka guno gwokka twakafutwa bajjajjaffe nga 6 bwakabula kiki ekibabuza mayiga ne sisitimu ye Mmengo nga bakosa sseemu ayo okubuza bajjajjaffe bateekako baani bonna ba alayi b'amayiga mulinde ekigenda okuva mu kika ky'emmamba eky'ettaka mu bintu by'ettaka bagenda ditunda kubanga emmamba kyekimu ku kika ekibalina amataka ag'enkizo mu Busiro ne mu Wakiso nga gali strategic wabula nga jjajjaffe Mbuzi yali yalemesa mayiga n'akola byayagala nze nno nga bulijjo sigenda kuleka nammwe olw'obudde njagadde nsooka empumule ku mbuli Mulange Mmengo nsooka empiso na dakiika zigenda kubeera nga 2 nkolemu ka general politics then tuggale vili eno nsaba obubaka buno busindikire buli muyindi yenna ali mu Uganda nga ne Sudi Lupaleria kwali nsaba obubaka bwengenda ofulumya bugende eri buli muyindi ali mu Uganda nga ne Sudi Lupaleria kwali ndi wano otegeeza eggwanga nti omugenzi Idi Amin Dada yaleka asasudde buli muyindi yenna eyagoba mu ggwanga Uganda emmaali ye n'ebizimbe bye baaleka teri muyindi ataafuna ssente ze wabula Museveni n'obubbi bwe bagenze baleeta abayindi obaddiza ebintu byabwe ng'ate babifunamu ssente bakaddugala bangi abava mu Africa ogenda okunoonya ensimbi n'okusoma mu ggwanga lya buyindi okwetoola buyindi yonna battibwa on a daily basis babbibwa on a daily basis bakyunyizibwa on a daily basis bammibwa n'amayumba okusulako gye tuyita apartments ng'abayindi babacunya
waliwo ovuko omo yavuddeyo okukola ku nsonga zino za kitutendoza omwaka mulamba nga akola ensonga ezo naye afunye okutiisibwatiisibwa okw'amaanyi okuva mu government security agencies ku biragiro by'abayindi abamu nga ne Suliri mwali Suliri yatuuse n'okukolako comment ku naamuga omwana oyo mbw'alimba byayogera Suliri pale byamanya ganze lumbuye nali mu India omwaka 2012 namala emyaka 2 e India nze bujulizi bobo yingire India bakugamba welcome to the incredible Indians for incredible India for Indians only Sudiri nali e India emyaka 2 bweddu era bobo yingire bakati welcome to India incredible India for Indians only not for foreigners era tali foreigners sobola kufuna dejiko eyettaka kakabeka n'akajiiko akeddagala y'ekifuba litiwa abaana strictly for Indians. You can't purchase or buy any piece of land in India when you're a foreigner. It's not accepted. Era abayindi balizavinga rights zabo 100% against the foreigner. Indians reserve their rights 100% against the foreigner. Teri foreigner asobola kusinga muyindi musango. Nowhere it is impossible. But when it comes for Indians outside Indians, they think that they are very special, including Spirit Paleria and your people. Recently, some of your teachers in different schools, they came out to complain about their salaries. You told them that they are free to vacate their offices, and you replaced them with Indians. Wachogera. Omusomesa afune mitwalo 8. Wabula omuyindi akola buli mwawo ba security officer batamaza bafuna million 3 above. Against the Ugandans, tebasasula misolo. Companies zonna 80% of the staff members bonna bayindi, 20% bana Uganda abakolera mu bugubi. Mulekerawo that nonsense. One, omuvubuka ebigambo byayogera almost for a full year be 200%. Mu India waliyo emitendera esatu gy'abantu bo bennyini beesosola. Waliwo omutendera ogusooka nga gwa bakaddugala nga nze mwonda watenzi ndi wakataketake weewuunye. Be bayindi abaddugavu kagongolo bazita caste. Caste esooka ey'abaddugavu waliwo middle caste ne top caste. Ka top caste ey'abazindi abeeru abalinga abazungu bantu batambula babira mu bagagga. Kati eno middle caste lyabo beeru sibeeru abalo bayita kati bana abaddugavu bakagongolo. Tasobola kuwasa onali mu middle no middle tawasa ali waggulu. Abayita abayindi. Ekyo nga kimaze ne baba muguyira nga oli muddugavu tosobola kwagala mwana wa muyindi n'omuwasa tekisoboka. Ne bakusinyaako ku college kubanga university India abantu bakozesa college okusoma. University college ziri affiliated ku universities. India najudde colleges kati colleges ziri affiliated ku university. Kati ne ba muli mu college namu omuyindi nategera nti ino omwana omuyindi akwegwanyiza oba akwagala oba gweyagala mu public asobola okukuswaza oba okukuba nga talina gweyebuzizako from nowhere. That is India for you. So abantu bajja ne boogera ebigambo bino mulokusa nti twogera bintu bitatu tulina obujulizi. Mr. Subiru Valeria, gwe ne bayindi bano mu Uganda right now, you claim that you want citizenship in Uganda, but you even fail to associate with Ugandans. The integration law is there in Uganda, but for you, you don't want to integrate with Ugandans. You don't allow Ugandans to associate with your fellow Indians, mostly ladies or girls. But the Indian men, they take advantage of our sisters. Never Uganda. Kubanga bakimanyi tosobola kuzala mwana omutwale wawe India ng'omuzadde muddugavu. Mulekera otumanyira basajja mmwe. Subiri bayinda muleke tumanyira mu bayindi mmwe. Tuina integration law mu Uganda nti everyone is free to integrate with any tribe in Uganda. Free. Mmwe mukolaka muina n'obwalwa nga wabayindi strictly. Muina amasomero strictly nga gabayindi. Businesses and associate bayindi nga muchikola kubanga temwagala kwa associating n'abantu. Okitegera? Kati guy bwe yavuddeyo okwogera information tuba tugirina nga tusirise busirisi. Guy bwe yavudde ku mugambo simanyi akola ali tribal akola tribalism ali so tribalistic yayogera ko tayina bujulizi nze ndi example mbulina mbumanyi bulungi nnyo. Yono guy ono
You want to build have the why you want to do it have to I showed you what's there. Open the passport. Open the visa. And I have to think that's the visa. I know. Why do I have that visa? What's the use of the visa? No. Yes, that's why I want you. Okay, what's the use of the visa? Gayo yali mu training aina site java magana mu site ndala. Akasajja ka police ne kamusalako. Bwe kamusalako, olwokuba nti yali anyumira omuyindi omulala mukwano gwe ne kamusaba passport n'agikawa ne kalaba visa. Kali kaagala mu kasuka bweru. Era ebyaddako nvubuka abyogera. Nkagala mu kasuka bweru. Bwe bati bakola ebintu byabwe. Tebakuwa na apartment. Bwe basanga omuddugavu ekyalo kyonna kiyinza okukuba emiggo. Ne bagenda babuuza nti mukubidde ki nga tebalina ansa ng'ofudde. Munnayuganda omu awangalya mu ggwanga lya India yalumbiddwa ekibinja ky'abayindi oba bannansi ba India ne bamukukunula mu nnyumba ye mwabadde asula oba gy'abadde apangisa ne bamukuba nga bw'olaba ka vidiyo ako okutuusa bwe So, Mr. Sulil Paleri and your colleagues, do you know how many Ugandans have been killed in India, different cities? Mostly in Bombay and Karnataka. They have been killed by our fellow Indians. Bombay, Karnataka, Chennai, and other cities. They have been flown they have been flown from those flats, and they die immediately. But nothing has been done, including students. So if you are there in Uganda intimidating Ugandans who have come out to air out their voices against the Indians and the mistreatment of Africans in India, please don't be fooled. We know who the Indians are. They are so tribalistic. They discriminate Africans. Bana Uganda bangi batidwa nga basuulibwa okuva waggulu ku flat kwa ne battibwa nga teri kikolebwa. Mu provinces enjogedde Karnataka, Bombay, New Delhi, Chennai, nderi bugerera nga bakasukibwa ate bwe kidda ku Nigeria baso mu Nigeria bakukuba migo gya katale. Gwe no jamusebe nagamba okuba muyina mani mugenda kufuna ownership ku ttaka mwagala kumanyira buli munansi. Ensonga lwaki Amini yali abagoba kubanga mwagaana okutegeera. Amini yalowooza nti muli bantu. He can discuss issues with you. But unfortunately at the end, Amini found out that you are not human beings. You are the most racist people in the entire world. And we thought that in these current days that you changed from the previous days of Mahatma Gandhi. But you're still thinking in the same way where Mahatma Gandhi left Indians. Lwaki mutujenize? Bana Uganda bangi battiddwa India nga bakasukiddwa okuva ku flat waggulu. Abasoma, abatasoma nenga bagenda kweyiga ne battibwa. Omuntu ogenda kweyiga mu nsi tekirina buzibu. Mu Uganda mulimu abayindi abasukka emitwalo nga tebalina working permits nga bakola. Naye omuvubuka yavuddeyo okwogera mutiisatiisa mutugenda kusiba lwaki oyogera false information nange munsibe kubanga naliyo. Nsobola okuwulira street ze nasulangako India. Ekyo nakyo nja kikubuuza mulowooza ntusaaga. Tugenda okwogera ku information tuba tugirira kuba tusirika busiisi. Mutumanyira kubanga ono omugwira mwonna mu Museveni afuga Uganda. It's not all about Ugandans only, but the entire continent of Africa. They are not welcomed in India. Even if you're a student or you go for small business, you mistreat Africans. Naye ati tewakoze okutiisatiisa omwana oyo. Mbusimanyi wayagala talina information. Ono omwana si mulalu abadde India nga asoma degree. Simanyi wayagimaze bati yagimaze. Ne bogenda no Middle East abasinga okutumya aba foreigners ba Hindi. Gende Dubai bakutendera omwindi ali Dubai. Basulanga biku ne mu kutulugunya abaana babaddugavu tere bakwatira nsawo. Babagobesa ku mirimu. Kubanga bebe basupervise beba manager na mugobesa ku mulimu nenge ombuza kubanga akimanyi tasobola kukola na muddugavu oliyanga amuwunyirira. Mwe muri mu Uganda mweyagala muri ya mufu mubajjagala mukola buli kimu tumanyira. Sudiri Lupaleria. Kino nkikuddamu. Ondaba wano. Ekyagudde siri okiraba.
ne sente zaffe ziri e Dubai ze wa investing ojja gizireeta Trump nagana sagala kuweleza mu government yona basi nakyenderera mu government gwe ng'omuntu single handed nebiri e Dubai ojja bireeta ekyo kikubudde nkikusuubiza mwavuwaza kasonero wanga bwerere muganda ne mujjako n'amasomero aga city parents wali ku Pride Theatre ne lyakola epyeru wansi ekolo ne mulitwala ani akuguza ettaka ku mayiro ya Kabaka ani akuguza ettaka ku mayiro ya Kabaka Sudiri ani akuwa ettaka lye Munyonyo ewabo ngura amaato g'empaka ga Buganda ani akuwa ettaka lyayo enyanja Nalubalo jingidde almost ebitundu 5 ku buli 10 emunyonyawo one mu budget ya Uganda mwoli nga Sudiri Lupale mu budget ya Uganda mwoli as who you come with the premium lottery waja nakaluka premium okuva Nairobi nga toyina wadde n'ekikumi kati gwe musajja gwe Sudiri Lupale bwe bito bitandika bwe twogera nga muluza tusanga bwe tutandika mujja kiyita inciting violence bitwogerako tulina obulumi ku mutima Sudiri ojja kuzza sente za Uganda tetugenda kusasula million 3 buli munda Uganda nga gwe almost oyina half of the economy of Uganda muba kuyita billion wajja ne premier lottery nga nkulaba you had nothing within a small period of time mbugwesi goli mu Forbes magazine munda Uganda mu Forbes magazine nga na amataka gonna gabanyini go mwabatta mwasiba mbakwata mbatulugunya nga ne mu budget ya Uganda mwoli bakuwa sente mu budget ya Uganda kato omuntu avudde yayogera exposing ewa mwate kisinga okunuma. You claim to be Ugandan, but when they talk about the Indians in India, how they treat Africans, then you react. Why do you react when you say that you are not a Ugandan? The guy came out to condemn the acts of Indians in Indians against the black. Then you started intimidating the boy. Why? Project hizo nazo wateke Dubai. Zoyine Bungereza. Nezo ina mu America jajjo tetugenda sasula million 3 plus bana Uganda gasereza femo mozili na mkosa jagwe. Mukama kuma Uganda kuba na Uganda kuma Ssaabasajja Kabaka na buli muntu yenna omwocha asinga okwagala. Ebirungi bigwa bwo kibijja sinkana kuna kusasaza jagwa 2 mu program za bulijjo. Munansonyo okukozesa mu busungu olw'ensonga bwentunulira ensi Uganda. Buli kimu tukirina. Boy wange ali Canada tewetaga kufuluma gwanga Uganda batu bali mu kulembeza omulungi. Boy wange ali mu America tewetaga genda kuba mu kyeyo kuba mu zina myaka ejono yike Windows. Tulina buli kimu Uganda isobola kibezaawo. Boy wange ali kakadi engwera kudda Uganda tulina buli kimu ekyetagisa mu Uganda ng'ekyo era sa mu Uganda kufuluma. Uganda yensi esinga obugagga mu nsi yonna. Kinonyerezeeko. Ejjudde golo ligo muyita zaabu. Ejjudde amafuta. Ejjudde uranium. Ejjudde minerals za buli kika. Erina obudde. Erina abantu. Ngoyagala okunyiga obulungi. Guno omukyala baguyita Lwera natural rice. Baguyita zongo yu rice, zongo yu bagulima Lwera. Gugu baguyita zongo yu. Gugu bagulima Lwera. Baguyita zongo yu. Ku ttaka lya Buganda eri abajjajja fonzo gati lukyana kuma baguyita zongo yi rice. Ekigaba kitaba kya Lwera natural rice. Gugu. Tulina omusenyu ogutalina nsi yonna nga gukola amagiraasi ne gukola ne solar panels. Tulina natural fresh water ng'ojja koleka Victoria n'ennyanja endala tuzirina ng'amazzi tegeetaaga ku purify nga gekola gokka.
tulina game parks, tulina national parks, tulina buli kimu teweetaaga kugenda kuba kyeyo. Just the problem is tulina bad governance, baforeigners batufuga. And they're using the taxpayers' money to mistreat Ugandans. Tulina buli teweetaaga genda Saudi Arabia mwannyinaze. Teweetaaga genda Qatar. Uganda erina buli kimu. Just mmalete mumanyi. Uganda kyeki. Mulowooza nti muli bapangisa muli bagwira. Essanyu lya Museveni kwe kufuna passport n'ogenda Saudi Arabia kubanga ye option gy'olina. Essanyu lya Museveni kwe kufuna passport n'ogenda mu America essanyu lye bomuviiridde. Bata Patrice Lumumba kubanga yagamba abakongo tetwetaaga abazungu batwetaaga. We have each and everything which is needed to develop our country. Gobadde okimanyi nti 90% over 90% of the minerals ezikola ebintu bye babulijjo mu bulamu bwammwe ziva Congo. 90% ezikola emmotoka, ezikola amasimu, ezikola amasaawa, ezikola buli kimu, TV, laptop, minerals ziva Congo. Era Congo nefuna independence nego muzungu na buli kimu, ezo factory zonna ne company zisizinga okukola. Kebere Tesla, kebere Microsoft, kebere iPhone, kebere Nokia, kebere Samsung, kebere ani zonna zisigira okukola. Obadde okimanyi. Ekizibu kye tulina nti bajjawo civic education, ne bajjawo political education, ne batulekerawo history. N'osoma the strongest man in Singapore bagenda kuyamba ki. Witigula wini Canada ogenda tuuka yoddi. Nga ne Uganda yennyini togimanyi. Omanyi Kampala nateete nabbinga omuddo w'okoma Uganda yo weekoma period. Karamoja tomanyiyo, mu Northern tomanyiyo, tomanyi Kapchorwa, tomanyi mu western side of the country, ne Buganda yennyini azali mu Buganda tugimanyi, mugenda kuzika. Nti gundi yafudde tugenda kuzika. Leero kangendeke ekyana mukakazike. Kubanga temututte budde kumanya nsi yammwe. Bwenzija mubwira nti oya lito politiko ayogera nnyo muganda wange biro byenjogera abazungu babyogera bachunya banna byabufuzi ne mu America babyogera luda babyogera mu embata zandi mu movement eri abasajja bogera nganze radically kubanga kyenjogera it's my responsibility, it's my constitutional right okuzukusa mwa bwefuna mutegera nga temutegeera. Karamajong is rich in minerals nga bati bamiti babirina. Northern Uganda erimu amafuta ne minerals yesolaki batwala salimu salatu leyo. Western part of the country simanyi Toro, Bunyoro, wayonna minerals njerere. Nete mwagala kitegeera kuba tubaga temwagala kutegeera. Ali Dubai. Dubai yesima golodi. Ye center etunda golodi mu nsi yonna. Balina ekinombe kya zaabu. Ndoza n'amafuta bagasigaddeko ndoza bwe bakyalina amafuta gabatunda ndoza gali 30%, 70% bagitunda dda yagwadda mu ttaka basigaza 30% Dubai. Ne ye center of gold. Ko gold yavawa Uganda, Congo, Nigeria, ezo nensi sima gold zonna olwokuba nti abafuzi abali bonna ba dictator gold yayingire Dubai bali mu bulani omutunda katale kensi yonna balina gold. Amafuta ago gokka agali mu Uganda, agali Bunyoro, agali mu Northern Uganda, agali mu Buganda strictly ebitundu bisatu. Buganda, North ne Bunyoro aga amafuta gokka ne gasimibwa nga tulina refinery. Passport oyino gitwano giteka wansi w'ekitanda n'ogisibako ne kufuru kubanga obogenda kuloza bugagga bwensi. Golo byo yena asimibwa ne bamuteekamo kubanga recent otasomako nga kikiga Uganda efulumya tani 8 za golodi baya. Genda kugola Moses okebere kilo ya gold itundibwa sente mmeka. Kankwanguizeko wano memuli ya gold muloza bya kusaga. Kwate simu yawo njagala nfundikire nammwe. Kilo ya gold itunda sente mmeka. Bagamba nti kilo emwe ya gold currently egula emitwalo 85 mu 2023. Kilo ya gold emu currently price eri ku mitwalo 85 mu 2023. Kilo ya gold yeji mufulumya tani 8. Mu treasure reporting ya tani either 5 oba aenda zile bamande bazibba. Kati kwate emitwalo 8 ya dola ogize mu sente za Uganda.
mubale umutwe gwe ngukoye umutwe gwe ngukoye dire emitwalo 8 ogiteeke mu busere za Uganda nga musise mubale